Mujayo past z'abantu ani ali advocating by youth okunywa enjayi ani ali tujeyo receipts. The internet doesn't forget, remember, the internet doesn't forget. Tujeyo receipts ani ali advocating by youth okunywa enjayi nga ne bwalinya ku stage aginywa kijudde. We're not using his past against him. I'm not using his past against him. Do you know what makes us grow? Do you know what makes us grow? We grow by going through those mistakes, netuzi rectifying and tegerant mistakes, netuzi chusa. That's growth. Bwoba tolina past, bwoba tewali okozeeko bibi, then you haven't evolved. Tonnakyuka, you haven't changed. But everybody has a past. Buli omu alina past. Resurfacing mbu sex tape eyo yaliwo, ekyo kipya yaliwo, because the person who actually recorded that thing salina musajja. Is that the water? There is water. Precious is asking for data. Which Precious? I think finance. She resigned. Why is she now asking? Sorry, I don't know. Find out why she resigned. Unless if she's doing piece works for us on the side. Find out. Oshtegera chembagamba. Yeah? Past y'omuntu tosobola gireeta gikozesa mbu olw'okuba ayagala answers era tonzizeemu. Ate bw'oba tonzizeemu gwe n'olowooza nti ogenda kunvuma era ngenda kusigala nga nkulaba nga atalina amagezi, because you haven't educated me about who you are. I need to know, who are you? What do you stand for? What are you doing? What is your plans? What are the credentials? Answer. Simply answer. Ntegere kikyoli. Nve mu kampu yange nzije nkuyingire kuba ndaba whatever you stand for kyekituufu. Whatever you stand for kyekituufu. Bw'onvuma, no. Buli lw'onvuma you're discrediting yourself. Ate you're not discrediting yourself. Mulimu abasirise abatoogera. Fe abamu tuvaayo ne twogera kuba nze sitya. Se tewali kumwandiisa n'abagambe ne gavumenti tendiisa. Nze ndi mukazi mukozi kyekindiisa. Muveeyo mutubuulirenga ebintu ebituufu bye twagala okuwulira. Bwe mba temusobola kutuwulira who you are and what you stand for, nga ebivumo is what you stand for, then sorry, you're not fit. Bobi ne bw'anabeera fit nga alina b'ahooligans bano abali eno abalooza nti ffe tuwogana nnyo because we have free bundles. You're discrediting the guy. You're leaving room for somebody else to step in. That's a loophole. Eyo loophole je mune county movement abantu. It's a loophole for anybody to use that against you. Muje mu educating abantu. Muvuma baji. Nze yo tape nkadde yo yale yagala na the person who recorded it. Ebintu ebyo babikola. Those things are done by humans, not animals. Bameka kuma babera mu long distance relationships. Oli no gama nti kale baby nja kukubira essimu tukole kino na kino no kikola. Naye in the process okuba nti okola ekintu ekyo oli n'avaayo n'aka-recording. Bw'omugamba nti owa relationship eno erabika tekola, we should end it, n'ayagala ogikozesa nga blackmail. That is exactly what happened to me. Si sex tape nti nalina musajja nga neebakako, no. Ezo sizirina. Kubeera na muntu ng'olowooza omwagala ne mufuna obudde bwammwe nga bw'olowooza nti you are a couple ne mukola ebyammwe n'abirecordinga for blackmail. Naye namugamba you will not blackmail me. You know what happens with blackmail? Tekoma. Blackmail tekoma. So namugamba release it nakyo kigwe singa teyagireleasinga n'alibaddenga ku munkeke oba agiwaddeyo oba ki oba mwongerese nedda. No. Told him put it out. And guess what? Ivan gwe nasooka ogamba kuba omuntu oyo nali naye nga ndese Ivan gwe nasooka ogamba nenga Ivan olaba waliwo kino. He was the first person to tell me byabaawo tokkiriza bagenda kulyako ssente n'enkiwaayo. Nangamba tokkiriza kuba agenda kusaba ssente nga talekerawo n'enkita. Kati ekyo si kipya. Nabagambye ejjo mu post yange, I want to hear something new. Let me hear something new. Malaya, it's a recycled word. Obo obutambi bwe mutambuza bukadde. Oli mukadde nabagamba yes, naye yongerako nakali anyirira. Mwe ba sisters bamwe bonna nze role model waabwe. Ba mama bamwe basenga baani nze role model waabwe.
Mukazi yekolako, mukazi alabika bulungi, mukazi mukadde naye alina abaana alabika bulungi, mukazi alabirira abaana, mukazi byonna nze role model wano omukadde. Kati tunagetting inspired by young girls. Era nze role model ayise mu bintu alina past embi azza correcting obulamu bwe nze gwe mulina okuyigirako. We don't call them mistakes. We don't call them mistakes. We call them lessons learned. Nabagambye nja bayigiriza. They are not mistakes. Lessons learned. Bw'okiddamu ogwokubiri n'ogwokusatu mistake. Bw'okikola omulungi gumu ng'ekyo ekyantuukako oyiga n'okyusaamu. They are lessons learned. Temutu intimidating. Guys, I am a platform. I am a citizen of Uganda. The president has done what he's done. People in diaspora muogana bwoganye kuba temuli ku ground. Bye muogana bye bina abantu bye bapostinga nti na postinze ngenda kuvuma gundi kati wala nti gundi yavumye gundi nawe novaayo noyongereza kweyo post gye walabye nenga is that the truth? Obola bye bulabi post nawe yakomye ku 3 gwe notandikira ku 4 n'omulala nayongerako 7 8 bwetyo netambula. Is that the truth? Muzeeyi byakoze abikoze. Muzeeyi byakoze abikoze. People will either accept it or you will just live in denial. Byakoze abikoze. Is Uganda the only economic struggling country? Can I speak about Malawi? Can I speak about Zimbabwe? Is Uganda the only economic struggling country? Okuloza nti muzeeyi atusiza obwavu, muzeeyi tasobola kukeera ku makya buli omu n'amuwa nnyumba asulemu. Muzeeyi tagenda keera ku makya buli omu amuwe office oba amuwe nedda. Even the next person is not going to do that thing. Tebabalimba. If that's why you're being lied to, it's not going to happen. Tewali agenda kuvayo agambe, I am the new president. There's houses for everyone. There's jobs for everyone. These things are created by us, citizens. Omukulembeze kyayinza okugonzaamu is how we can have access. How can we have access okuba nti nsobola okukola kino? Naye tewali agenda keera ku makya nti nze nkuwadde ennyumba kuba nze president omupya mugenda nze nabagamba we were fighting for the basics. We want free education. Abantu basome. We're fighting for medical care. Eri reasonable. Bino betulaba nti abantu bebakaki ebyo ebintu anyone can change. Immunization. We all have the same causes. Let's not just sideline the things ebintu muzeeyi byakoze. And the next president is not going to put money in your pockets. Timwena mugenda keera ku makya all of a sudden nga muli bulungi nedda. Ensi yaffe mugiraba. It needs a lot of rebuilding. Either it's muzeeyi who's coming on, sebo muzeeyi, we need change. We need change. As citizens, we need change. Tukyusizeemu. I'm just on my knees. Nkusabanga citizen. The sitting side. Kusabanga citizen. Muzeeyi tukyusizeemu. Bw'obozeeko tuyambe. Let's live a better life. Ate omulala naye bw'abazzeeko togenda. This is my advice. Togenda kuzimba Uganda in one day. Osanyuse buli munnauganda mu lunaku lumu ne bwe guba mwaka gumu. That country needs a lot of more years okuba nti esobola okutuuka webanga etuuse. So the next president tagenda kubawa amanyumba, tagenda bateka ssente mu nsawo, tagenda kubawa offices buli omu zaatuulamu. Lack of jobs, unemployment rate mu Uganda eri high. It's the same thing in South Africa. It's the same thing in Zambia. Ate Zimbabwe bali worse. Lwaki mwekwasa nnyo Uganda muzeeyi yagisse? All countries are struggling. Ne South Africa gye mulabanga ffe tuli mu second world gundi, tetuli third world nga Kampala. Naye unemployment yano eri very high. What happens in the process? Crime rate goes high. Owulira ebintu ebyo. Ebintu by'okuba nti abantu tebalina mirimu tekiri Uganda yokka. Gwe nga munnansi okozeewo ki? Tandikawo omudaala gwo ogw'ennyaanya. Nti abala muli ba Slay Queen munyirira nnyo banandaba batya ku mudaala gw'ennyaanya. Tandika omudaala gw'ennyaanya gwo. Kuoba slayingira. Have you ever seen a beautiful Slay Queen ng'ali ku mudaala gw'ennyaanya? Gw'omanyi ba client b'osobola okufuna. Omanyi ssente z'osobola okukola ng'obeera ku mudaala gw'ennyaanya ogwo otunda nnyaanya zo ng'onyirira okeera ku makya okubeeka make-up. That's change. Naye oli mu nnyumba ku MBs. Muzeeyi twamukooye weebase. N'ozukka nnyonya ekikopo ky'obugi n'oddawo muzeeyi twamu. What are you doing about your life gwe nga citizen?
What are you doing about your life as a citizen? Bwemba nga muli abantu 10 mwenna nga musigadde mwebaka ensi tegenda kukulaakulana. Bwemba nga muli 10 ne muvaamu 3 bana ne batandikawo atunze amanda akoze ebyo bya self starting. Ensi ejja kukulaakulana kubanga we are fighting unemployment. How? Tuvuddeyo gye tuli naffe tufunyeeko kye tukola. Muvuddeyo gy'olinze kantu n'ennyanya zayi ku mudaala gwawe gwenja okukubiranga selfie naye mwagala kubira mu z'ofiisi ziringa za Zari. Muvaawo president tumukooye. Twagala asimanyani kale mutuwe credentials to joining a camp yamu. Temumukowa for the sake nti mumukoye muwe reasons. Webase oli citizen okeera ne webaka buli lunaku kyokka nze munsanyusa sente z'e Kampala ezikyakala tezibulangako. But why? Mukaabo obwavu naye if there is a city that I know ekyakala bane e Kampala ekyakala ze mukyakaza muzijjawa z'oba ofuula capital ogende ofune kyokola. The government is not a one-person president, nedda. A government is not a president. A government, it's its leaders and its citizens coming together. Muzeeyi w'abayina ebirala byali mukola nga muzeeyi naawe munansi zukuka ove mu bikunta byo ogenda onoonye ekyokola otunda amanda nti gakuswaza ojja kusigala nti nedda tetulina mirimu, we are unemployed, there is no jobs. Osiba weebase, there is no jobs. Saba capital, saba bakwano bo. Mpayo emitwalo 2 ntandika ensawo y'amanda esooka bw'enaba nzigyemu nja zikuwa nguleko ey'okubiri mumagoba mu nsawo emu mwe muve 2 3 then you create your own employment. Bw'omala okutunda nga yegwe best manda distributors e Kampala, you start hiring. In the process of hiring, you know what's happening? You're employing people. Naye nga batandikira ku nsawo egi weewola ssente weewola capital tolina kuba nazo. Saba neighbor mukube business proposals. Nze ngenda kuba manda mulimu buno bumanelenda simanyi schemes bichi kuba proposal ngenda kutandika kutunda manda njagala emitwalo 2 nsawo yange gye nsookerako mwebiri muveemu ensawo 10 otandike ng'olina ekibanda ky'amanda bakuba bukubi simu boda delivery ababoda oba bawadde emirimu gw'omuntu omu n'abagatunda n'abagooca omanye abantu boba bawadde emirimu tuli awo tulina Museveni atuwa emirimu agijjewa musiiba mwebasi kale be mwagala okuzzaako babawe mutuwe credentials temutuvuma mutuwe credentials tutegeere nti tulina okusala eddiiro lwa nsonga zino. Bwe mutatuwe credentials ne musigala nga muvuma abantu mugenda kulemesa Bobi akalulu. 2021 you will all be reset back to factory settings. Nkiddamu 2021 you will all be reset back to factory settings. Ndi mu ofisi yange nkola ku mudaala gwe neetundirako gwe guno siguvaako. Okay, it's just emails. Muwulira ebintu ebyo. To mention a few. Mugende muvume. Kuvuma mugende muvume. Weekend yonna okuva Friday when nagenda live Saturday Sunday ne leero Monday ndi wano nafunye kamogo namenyese saalidde ne shampopo namunywa n'abaana bali oke awo oba onkutte bali oke teri mulwadde bali waka bali oke bivumo tebitta. That's why I'm still here and I'm not scared. I'm not scared of you. You come for me, I will come. Don't come for me unless if I call you. But if you do, ooh, honey, babe, I will come. Bino sibya politics, bino sibya ki bino bya magezi mazali. Use your brains. Nti muvuma nnyo fa muvuma nnyo kale muvumye and then what? Mwavumye nnyo. No, then what? What changed? Mwavumye nnyo, what changed? Educate people about ate kino kiri buli ku party.
not just people's power. Lwakuba bo tetunnabawulirako nga bavuma naye nayo advice, take it or leave it. It's just my 2 cents. Educate us about your party, your credentials, your capability, your plans. As citizens, twagala naffe okumanya what's your plans. Yes, I want to be president, this is what I plan. Temusobola kwogera democracy and human rights nga mukyavuma abantu. You have your words misplaced. You have oluzungu kiki temunswaza. Uganda twasoma. Uganda abazungu basomesa oluzungu. Kiki kye mutaategedde mu credentials? It's a person's ability or capability to do a certain job or an assignment or something. It's the ability, capability. Luzungu lwe luzibu. Muina MBs ezokufuma temuina MBs ziyingira mu Google. Muyingire mu Google and type in credentials. MBs temuzikozesa kweyongera kusiruwala. Use those MBs to learn. I'm not scared of you guys. Temundisa. Zeteriandisa. Ntya omuntu ogwo. Ntya Katonda. That's the only person who's got a decision on my life. Essaawa zonyinza okuba njogera essaawa eddako nemmanga sikyali. That's the only person I'm scared of. Mwe abantu binadamu nganze nkutyako ki? Nkutyako ki binadamu nganze? Nkutyako ki? Muleke kututiisa, muleke kutukankanya. We are here, we're citizens ingamwe, fenna twagala birungi kati muddeeyo. Hello? Where's my coffee? Okay, water is boiled. I'll bring it now. Thank you. Okay. Temututiisa. Temututiisa. Temundisa. Simwe abasomesa abaana bange, simwe abansusulira amalwaliro nga ndwadde. Bukozi na bwongo buno, obwongo buno mubulaba okubeera CEO w'ekitongole si kintu kizibu ng'olina abakozi kumpi 2. Obwongo buteekwa okuba ng'oli mukazi mugezi nnyo kuba decision emu gy'okala either egenda kusula company oba it's gonna make your company. Nze nkozesa bwongo, nze sikozesa wano. Wano mususse wano wewe wangi. Kyova nti amagezi gagenda gakendera. Sigambye muli basiru naye amagezi matono. Mukozesa nnyo wano. Use this. God gave you a brain for something.